Kyakitiibwa nnyo, kyasanyu nnyo okusobola okujaguza emyaka 7 egy'ekitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka. Kabaka wa Buganda tumanya asoose okuwangaala bw'ati. Tubaza Katonda essaala zaffe zitwogera buli nnaku nga tugamba awangaale Ssaabasajja Kabaka, Katonda akituukiriza. Kyebaliza Katonda studio zaayo za Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 era beene tukwagaliza obulamu obulungi obuli healthy kama kuwangaala Wanjisebo bakulabye mubadde kuwesibwa mbuga mubaddewo okuganya okulaba omudiramu omukulu gena mudiramu wanji omukulu n'omudiramu okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye tewaliiwo takanya wonna wakati wange naye wakati waffe wakati wekibiina kyaffe naye jasi yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate natazitereza eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era netweyongerayo era eyesula twagigalawo dda netweyongerayo naye tetulina mpalana yonna naye jasi netukola naye kubanga yava yetumaliriza yamenya obwesigwa. We congratulate the Kabaka of Uganda, His Majesty Ronald Mwenda Mutebi II. Ssaabasajja Kabaka, glorious age. May you live long, ruling on the throne of your forefathers. Wangala Ssaabasajja That is our brother. We don't have any personal enmity with him. He's not our enemy. He's not my enemy. There's no disagreement between me and him, or between our party and him. He made his mistakes. Unfortunately, he did not fix it. So we did what we have to do according to our values. This is not personal. We just don't work with him because he broke our trust. But we wish him well. We have no enmity with him. Yeah. Thank you. Stop